Soko ulirize wano Gomuna Uganda. We did it! Muhoozi Kainerugaba is going to be pre-investigated by the International Criminal Court! Yes, 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 yes! The 17 ICC protests that we did this year, the 7 times I was arrested, it was worth it. This is so fantastic. I want to thank everyone that helped me. I am now going to get more information, more confirmation, but this conference is so fantastic. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo Dr. Nico aleesebwino omukambwe nnyo eri General Muhoozi Kainerugaba. Njagala kumenya ebibuuzo mu comment section mulowooza ebyaddala ku luno ICC oba giyite International Criminal Court egenda kuyamba Uganda okufuna obwenkanya. Mujjukire bulungi kino ku guno omusango ataliiko yekka wabula aliko ne taata we President Yoweri Kaguta Museveni. Video soko gimpereka like Munnayuganda aliyo esobola okubeera ng'etambula ku speed eya waggulu nnyo ate gwatana bakubeera nga subscribe nga nawe nkugamba nti no subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Dr. Nico wamu the National Unity Platform chapter eyawali eri mu Netherlands basobodde okubeera nga bateeka oba basobodde okubeera nga bapushinga kino ekintu ekya General Muhoozi Kainerugaba okubeera nga appearinga wali mu ICC kati wabadde wayiseewo emyaka egiwirirako ddala 6 naye finally Katonda nga batalyanguzi abakulu finally kesi yaabwe waleeta gye basindikira ICC basobodde okubeera nga bakola ki basobodde okubeera nga farminga basobola okubeera nga reviewinga era bagambye nti anytime from now banatera okubeera nga batekinga actions. Njagala kumenya ebibuuzo mu comment section mulowooza ICC erina kigenda okubeera nga eyamba eggwanga Uganda oba just tuli mu katemba nga bulijjo nga balala nga ba EU oba giyite European Union weyajja netuwudiisa negamba egenda kuteeka sanctions ku President Yoweri Kaguta Museveni mpaka ne kati tetunaba kubeera nga tulaba ki sanctions bino nga tubitadde ku mabbali waliwo ebigenda mu maaso naddala ku saidi ya waliri abanankyukakyuka. Nkuletedde omu ku ba professors ono nga yasomera wali Harvard kunyonyola engeri His Excellency Robert Kyagulanyi wagenda okubeera nga atambuza eggwanga Uganda mu maaso wabanga yalina obuyinza. Bino nyayo tugyetegereze nga Munnayuganda aliyo abadde akyalina doubt abadde atakiririza His Excellency Robert Kyagulanyi kikoze zino video oba osobodde gisharingireko abantu mu WhatsApp groups ez'enjawulo basobole okubeera nga bafunamu ekyokuyiga. Soko girabe gwe Munnayuganda aliyo tumale tuyongereyo. Oweekitiibwa President yajja n'akugamba nti buli wenna agoberera Museveni oli musiru oba obwongo bwo tebuliimu. Oweekitiibwa Dani Muliika gwe tuyita Katikkiro mwajja ne muwulira bye yajja okubagamba ku gavumenti ya Museveni. Lwaki mbagambye ebigambo ebyo? Mwenna abagoberera Yoweri Museveni. Nze Yoweri Museveni namuwulirira ku Samson Kisekka. Samson Kisekka yajjanga ku leediyo okwo mu mirembe gy'ekyendaawo ng'atujerega naye Samson Kisekka simanyi kati gyali oba n'abaana be bali luddawa. Allahu ya'lamu. Anita Amongo wano yavaayo n'ayogera ebigambo. Anita Amongo ng'alina bw'ameketa amannyo kwolwo olususu lwe yeeyazika obweyazisi. Naye Anita Amongo baamala ne bamukozesa obubadi okuva mu FDC. Anita Amongo oyo obubadi bw'azannyidde Museveni si wa leero, yavanga mu FDC. Tuzze n'abantu bangi nnyo. Kakati bw'otunuulira ono Oboth omusajja omukulu. Okumanya Museveni musajja muzibu nnyo. Mmwe mwenna abazannyisa Museveni bw'oba oyagala okumumanya obuzibu bwe mubuuze mutabani we. Nze omanyi waliwo information gye nzija wano ku internet ne sijoogerako.
Museveni bw'oba oyagala okumumanya obuzibu bwe mubuuze mutabani we mubuuze ne Andrew Mwenda. Mwenna mubadde mulaba Maama Janet Museveni. Maama Janet Museveni abadde tabeera mu State House. Naye nga emikolo bwe gibeerawo egy'okubeera nti bakwatagane nga Maama Janet ava gy'avudde n'ajja n'aleetawo embeera nga abantu ababadde babeera together. Maama Janet abasinga nze mumbuuza lwaki muyita Maama Janet. Ekyo kitiibwa nkiwa mukazi kubanga nze nzaaliwa mukazi. Oba okitegeera. Maama Janet ono mumulaba yakeera ku makya n'alwala. Bwe yakeera ku makya n'alwala Museveni olw'okuba ensi. Museveni olw'okuba Museveni sitaani. Wallahi Museveni yagaana okuvaayo n'ategeeza eggwanga nti bannange omukyala wange mulwadde naye mumusabire. Museveni kye yakoze. Mwenna tubalaga nti abamuwagira mwenna obwongo temulina. Mwenna abatutta because of Museveni obwongo temulina. Mwenna abakoze bannayuganda ebikyamu because of Museveni obwongo temulina. Museveni yavuddeyo just recently oba lwabadde lwaggulu. Social media handles zonna z'abayaaye be bonna mbusimanya happy birthday Mama Janet, happy birthday Mama Janet. Kati olwaleero n'akeera ku makya na appointinga acting minister of education. Gwengo wali obwongo wali omutwe gwengege ogoberera Kyagulanyi ffe because ffe abagoberera Kyagulanyi tuli basajja bagezi. Ekintu ekyo kiki kikuwa. Nova yeggulu mbuno celebrating a birthday y'omukyalawo myaka 78 ate olwaleero n'okeera ku makya no appointing acting minister. Kati olowooza kyekyo ekiraga. Gwe wenna eyagenze ekalangala n'okola ebyo eby'obugwagwagwagwa ng'obikola because of Museveni. Kino kikuwa ekyokulaba. Museveni ne bweba mpitambi yasobola ogirya ng'alina kyayagala. Omukitegeera. Bannange Museveni musajja muzibu nnyo. Olaba tawa respect omukyala maama w'abaana be. Omukyala n'atasobola muwa respect kujja kugamba abantu nti bannange omukyala olumbe lumubala emiririzi ali Samoya wano ali wano up until now abagambye mbusimanya a celebrating a birthday naye aganye okumujjayo mu video. Mwenna abatukola ebikyamu because of Museveni wallahi billahi tallahi mujja kubeera nga muyina kye mulaba. Mujja kubeera nga muyina ekintu kye mujja nga mukiraba wallahi kibeewuunye n'okubeewuunya. Because omuntu gwe muliko oli Museveni mutabani wa Sitaani alina abaana 18 naye Museveni y'omu ku baana be 10 erisooka. Sitaani alina abaana 18 naye Museveni ye mwana we mu 10 erisooka. Kati mmwe mumugoberere mwe mukole bannayuganda ebikyamu mukole bannayuganda ebintu ebitaliyo because of Museveni naye ennaku zammwe zijja. Ndowooza omukulu mumuwulidde bulungi nnyo. Olunaku olwaliro waliwo bapastors ab'ekyanzi ne bagamba bo bali ready okubeera nga basaabira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Kataha Museveni. Bagamba nti nno ddala bano abasajja balese kitwandiise sika ennene mu Uganda era bannayuganda basinga bali mu kubeera nga bayita mu bulumi bwabwe which was caused by the president and his wife. Nakumira ebyozi byamwe mu comment section mulowooza ono pasi beddala byayogedde oba courage gye yakozesezza anaasimatuka drone oba General Muhoozi Kainerugaba anytime from now ajja kubeera nga muyita mu basement. Omukazi oba omusajja ono the father ono nga Mugatuliki yafuddeyo n'ekyanga ebeddala bannayuganda ntandise okubeera nga ndaba nti no I think you have had enough. Kubanga oh my god what is this njagala musiko mulizo no father saga nabyogerera munyo mulabo obusungu bannayuganda bwe balina
ngina wamumbulira mu comment section muloza pastor oba father byayogedde byonna birina egumba oba just abadde aina kyagala kubeera nga ayisaawo. Musuke mumuwulirize tumale tuyongereyo n'ebirala. Uganda Matters. Mani muliddeyo naku lwe bagamba tujjukire Mwanga oba Amini. Netirabulwa naye ajja kufa. Naye tegenda kubeera lunaku Tirabulwa yatufuga emyaka 5 teri agenda mujjukira. Ebyo byonna bigwawo. Katutwale emyaka 6 oba 10 olunaku lumu ajja kussa fuse. Afe teri agenda mujjukira. Abo abajjukira bebo betuyimba bamukisa abafiira mu Mukama. Abo bajjukira buli ssatu June tugende Namugongo. Bannaku abafiira mu Walaji nga mulabye. Bannaku abafiira mu kuyayaana mu byensi. Mulinganga abantu ba mirundi 2 nze ntunuulira abazimba zikalina zigolofa. Okizimba nefana bulungi wisizoke. Naye bw'olwala nga tebakyasobola na kusuza waggulu. Ne bakuza mu kisenge kyawa. Olugenda bakujenda bakudeka ne muddiro ku kafaliso. Nga tokyasula ku kitanda. Si kubanga ova ku kitanda n'okola ki? Kiringanga mu abatali Baganda n'ojja n'ogula mu nettaka mu Buganda, which is okay. Quote me right. Naye bw'oba ofudde bakuzaayo wamwe kabula mayido. Kalina gye wazimba mu Buganda n'ogireka. Tebakuziika mu kalina gye waguze luddawa. Bano bangoba bano mutaka simanyi mu Lubigi muwe amasaga olunaku lujja kutya. They have to pay greatly. Buli abonye omuntu esitala y'omuntu omunaku buli wafulumye zika. Alright, ndowooza mulidde bulungi nnyo ebiki bigenda mu maaso saidi zeeyo. Abafaatha bo banyiize ate ye omukulu amanyikidwa nga Sheikh Kiti wamu ne banne abasheikhs ab'enjawulo olunaku lwaliro Bannayuganda abanaabankyukakyuka abaana be NUP abavuddeyo ne batabuke ne bagamba nti no balekera okubeera nga batamuza propaganda waabwe, era kigambye okubeera nga waliwo information eyavuddeyo naddala mu State House nga bagamba nti omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Kiti wamu ne banne abasheikhs ab'enjawulo bahaji ab'enjawulo bakolera omukulu Yosoferi osobola kumuyita Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bino tugiwa obudde osooka owulirize omukulu omulala Kisekayo omu ku bana b'enkyukakyuka ba analysts abakyasiize wali ku TikTok ng'akunyonyola zino ensonga. Mulire ng'oli ku sayidi ye oba nedda. Mwe baana mmwe abaatuuzizza Seeka Kiti ne mukwata ekifaananyi baseeka ne mubatuuza ku mbizzi ekyo mwakutte baseeka ne mubatuuza ku mbizzi mwe sibalaba. Eddiini mugijje muki mugijjeemu emizannyo gyammwe. Magala obwakabaka bujje mu mizannyo gyo. Okawulidde bonna Magala yeerimbika mu kwagala Obuganda. Okitegedde Magala yeerimbika mu kwagala Obuganda. Sheikh Kiti ne banne ne beerimbika mu kwagala ennyo Obusiraamu. Owulira kaakati bonna bajja okukola statement nga sikuriputi gwayagala ennyo Obuganda bwe banaalumba Obuganda ojja vaayo. Okitegedde olwane. Gwayagala ennyo Obusiraamu bwe banaalumba Obusiraamu ojja vaayo olwane. Gwoba mutuufu. Naye waliwo eyakutte eyaleetedde ebintu ebyo ebibiri okwonoonagana. Waliwo eyakuliyeetinzewo olutalo. Bw'obeera mubuulizi wa njiri olina okufaayo. Enjiri gye mbuulira bano beŋŋamba bagenda kuntegeera oba ngenda bongerayo munda. N'omusomesa asomesa bino isitole simanyi biki. Era wabaawo abasomesa abamanyi okusomesa. Ne wabaawo ne bali eri nga ajja n'abeera mu kibiina n'agenda okuvaawo ng'abaana tebalina kye bayize. Ekyo nkubuulira. Kaakati abasajja ye bo buli kaseera babaayo ne gwe batankuula nga beerimbika mu kwagala Obusiraamu. Naye njagala weebuuza ekibuuzo, lwaki Uganda buli omu bali mu kulwanagana bonna? Nammere ayombagana ne Kasolo, King Saha ayombagana ne Kasolo. Uliriza
chicken ayombagana nani musimanyi nono omulala simumanyi oyo awo tuvuddewo Shekiti mbubayombagana nani ne magala bakozi ba Museveni abo bonna ulira ezi script zonna twazibeeramu nammwe temutugatta nnyo nammwe ate kweyombya gundi ayomba nono gundi gwe tebigwa mirembe bedding zimbwa ayomba simanyi no bedi tebigwa bili state funded babi sasulira bye biba bibeera mu matu g'abantu ate Museveni zo centers yine ezebyo ezo zo zaziyine ezebyo gomanyi obutalo buli ku media omanyi obulala bonna bwendeseeyo gundi ayomba ne gundi mwenga mukwata attention y'abanna Uganda ngeri Museveni ye byavuga bigguka ochegedde kakati omusajja yerimbika mu kwagala ennyo obusiraamu Eva ateeka busiraamu mu target bavuma Allah bavuma Muhammad nabbi sallallahu alaihi wasallam owulira gwe bavuma ochegedde kakati gwakimanyidde ddala nti embuulira gy'obuuliramu Uganda ina abantu bameka miliyoni 4 gwe buli kaseera ofokasinga ku kabaka mulowooza lwaki bafokasinga ku kabaka ekibafokasingiza ku kabaka baba bakimanyi bakipokola provokingire nti baba bakimanyi nti balina bye bagenda onnyiiza era baba bakimanyi nti bye bagenda onnyiiza bagenda kuddamu bayombe bo baba baagala kuyomba kw'abali oluva ogenda omusanga abakatuliki abasinza emisannamu simanyi biki naye nga abadde oyo omusajja kiti ng'atudde okutandika okukubuulira ku Allah wallahi omusajja olaba ng'alina talenti naye alina goolo ezitali ate entuufu agogo ge mazima segusi tekitandise leero tekitandise jjo tumanyi enkola Museveni gyakolamu ebintu tumanyi n'ani afunamu ebyo ebitalotalo tumanyi bulungi nnyo kaakati ffe bannaffe Uganda bambi yajja bambi ayagala kabaka we najja ayombe omulala ajja ayagala bambi Allah we ayagala obusiraamu bwe najja ayombe naye wabaawo ekitrigalinze olutalo okubaawo waliwo ekitrigalinze olutalo okubaawo osegedde bwewebuuza buli kaseera kabaka target osegedde kakati ne bali eri bo provokinga ne bajja kunoonyayo ekikuluma kiki ekigenda okukuluma bw'oba musiraamu kiki ekikuluma kuvoola Allah kuvoola nabbi si kye kigenda okukuluma kakati gye mizannyo egiri mu byobufuzi bye Uganda mujje ebyobufuzi mujje eddiini mu byobufuzi ate mulina ku saidi nkyamu saidi ze mubeerako zonna nkyamu oli magala mukozi wa Museveni tugamba mbu ayagala nnyo Bwakabaka emabegakaawo alina vidiyo gye yakola nga